Afrigo Media. Abe mubende basobeddwa mubende ne Kasanda bateekebwa ku muggalo ennaku zaabwe ziweddeyo ne president tannaba kubeera ng'abaddamu. Ate ye Moses Matovu ono wa Afrigo band asobodde okwogira kikiddala ekyaliwo we yasobola okuba ng'ava mu mbeera n'ataayikira ababaka ba parliament nga bwe batalina mugaso. Ate ye omuyimbi Winnie Nwagi ekimbe kimubala embiriizi Mukama Katonda nazza bibye naye ekyamazima tali bulungi. Omuyimbi Bruno K avuddeyo bw'ati n'asobola okubeera ng'abulirira abavubuka banne nti ekyamazima mwesonyiwa abakyala abakulu, mwesonyiwa abakyala abalina ensimbi kuba nze nkiguddeko era nkimanyi. Amanya mzukala haja abdono mnyamshafi kulwanga wanga matago inali yali mitundu bigwangi binjawo ene Afrigo Media tubane mtuwano ku Facebook atene ku TikTok ata maulire mubojofu wali ku YouTube. Omuyimbi Winnie Nwagi bwate ekimbe kisobodde okuba nga ate kitandika okuba nga kimubala embiriizi kino kididde oluvannyuma lw'okubeera nga bw'atyo yabadde alina okubeera ng'ayimba wali ennansana naye bw'atyo n'alemererwa omuntu nga Winnie Nwagi watuukira okubeera ng'alemererwa okulaba ng'ate asanyusa bannayuganda omanya embeera ye si teri ku munteeko kubanga yasobodde n'okubeera ng'ajja bw'atyo n'asobola n'okuba nga yatuuse ekivulu we kiri bw'atyo n'agamba nti ekyamazima kannyingire naye muntu eyo w'akatebe Winnie Nwagi gwe tumanyi amalina okubasama n'okubuuka eri yasabye akatebe. Bwe yatuddeko yagambye abantu ekyamazima siri bulungi, obulamu bwange tebuli bulungi, tebuli mu mbeera nnungi, ngezezzaako okweka kansobola obbayimbira naye munsonyiwe kansubire nti musobola okuntegeera ekyamazima sisobola, embeera yange egaanye. Yasobodde okubeera ng'avaayo n'agamba nti ngezezzaako no mbadde mu mmotoka omwo nga bwe mmira ebiwekeweke byonna byensanze okulaba nga mbayimbira naye ekyamazima sijja sobola bayimbira nsaba mu nsonyiwe. Winnie Nwagi asinze abayimbi abalala ate abatalabikako ku stage nga bafunye obuzibuzibu ne babwakawo obubwasi. Ono nno yalaze empisa ennungi bw'atyo n'ajja fire baby bw'atyo n'asobola okujja n'ayogera n'abantu era kyamazima bonna bamukwatiddwako ekisa n'embeera gye yabaddemu n'embeera gye yabadde ayogereramu ng'eragira ddala ekimbe ekyamazima kimubala embiriizi. Ate bo bannaffe abali emubende gattako ne Kasanda mugamba tabwenna baganda baffe bali wali emannyo ga Sekka ekyo nno kyalo kyange bonna bali mu muggalo. Ekyamazima basobodde okubeera nga bamalako ennaku zaabwe ezaabasibwa ennaku 21 olunaku ng'ennaku z'omwezi 4 era wekito naye bonna essuubi liri mu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ddi lwagenda okubeera ng'ate ajja asobole okubeera ng'ayogerako eri bannakasanda wamu ne bannamubende okulaba nga bava ku muggalo okusinziira ku bakulira mubende wamu ne Kasanda bavudde ne bagamba nti ekyamazima abantu balabika batandise okubeera nga badda mu mbeera kubanga Ebola atandise okubeera ng'ate aggwa mu kitundu kyabwe oluvannyuma n'okubeera nti ne kati abalwadde bakya batono nnyo ddala era n'abasiiga obulwadde batandise okuba nga bakendeera. Basabye gavumenti esobole okuba nga ebata bajja kuba nga ate bagondera amateeka agafuga obulwadde nga Ebola. Ate ye Moses Matovu ono nno nga y'omu ku batandisi ba Afrigo band era omu ku bayimbi abaweebwa ekitiibwa wano mu ggwanga Uganda yasobodde okubeera nga avaayo bw'atyo n'annyonnyola nti ekyamazima ebimu ku bintu ebyasobola okubeera nga binzijjako abantu basobola okubeera nga bagamba nti ntamidde nywedde omwenge abantu buli babeera mu bbaara banywamu ekyamazima nange wadde bantu baali banjogerera kyokka nga ate nabo banyweddemu nasobola okubeera nga ntamu kuba naffe ffennyini tuli bantu tuvaako
yavuddeyo n'agamba nti ne Honorable Sewungu ono Nowe Kalungu yasobola okubeera ng'ate ajja okumpoyapoya ate yali annyongera busungu obuwedde omirimu kuba yali yakanyakunkaka kuŋŋamba yimbira abantu va ku bali kyokka n'atasobola kubeera ng'ategeera ekizibu kyange. Avuddeyo n'abeera ng'agamba nti abantu basobole okubatandika okubanga bawa abayimbi ekitiibwa kuba ekyamazima bayita mu bingi okulaba nga bayiiya ebyo ebibasanyusa era nga ye owa Afrigo Band kati amaze emyaka 47-48 mu kisaawe eky'okuyimba yeetaaga respect. Ate ye Bruno K asobodde okubeera ng'avaayo n'alabula abavubuka mwesonyiwa abakazi abakulu mwesonyiwa abakazi abayina ssente bantu babi nnyo. Avudde n'agamba nze namulinako Bruno K avudde n'agamba yalinako sugar mami naye ati yalina sugar mami yani sugar mami ye mukyala nga mukulu ate asobola okuba nga muto ebiseera ebisinga sugar mami yoyo omukyala aba akuwasizza kuba asobola okuba nga mukyala mukulu gwe n'omuleeta mu maka so taba sugar mami just aba akusinga bukulu ababaabawo. Kavudde bw'atyo n'agamba nti mwesonyiwa sugar mami yoyo omukyala ng'agenda kuteekamu abeera afuuse sugar mami kuba aba kuteekamu kali ka sukaali gogo gubeera gumu gwa kufunya mugongo nakugenda mu gym kukola kanyama. Avudde n'agamba nti ekyamazima kye basinga okuba nga beetaaga ye basajja abakozeemu mu mubiri ddala abavubuka abato kuba bakibaba bakyalinamu ku maanyi. Bruno K agambye nti nze namuyinako ne tubeera mu mbeera ennungi ng'akasente weekali naye ng'ekyamazima tampa kitiibwa ng'omusajja mu maka. Kati ate oli yalina ssente ate oyagala kitiibwa kyaki? Omukama akunkomere tusinkane olundi nsigadde za muzikola hajja mutono myami Shafi Kulwanga nkwagaliza ebyo byonjagaliza.